sikyayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Tobuuza kwategeka. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Roseform. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Roseform. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze kulabako toddamu nakutuukako. Oba tolina mifaliso gya Roseform wano todo. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya bo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja gira tegutoti unagwisawo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kakati tete. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Al Magic Production Ebatusako Station the House Girl. Wachafuali doto kunguru olwo munda kiri kitya nino soka nenkula nentukanga wa nayiba tu salwaki tutula ku bulungi mwali agade kukazo wata bwenawo kyanoonya omusajja okufumbirwa alitwala ne musajja amasanyu ate ngaita ila musajja amaziga nayona nasoboka panda paka simwe notimpa wanu amasanyu Kwano wachi? Wawose. Ngambye tanyingiriza bikuba tuusa. Obukambwe. Nze mfa koze sagala. Ayagala mirimu. Mbuno ngenda mubbira omusajja. Omulimu goba house girl. Empisa. Nja kulya omuntu omugere. Pulo. Track number 2. Equalizer. Ensasage. Ngakole. Olwokubanga siyanzaala. N'olwekyo genda ku simu yo. Searching a Station the House Girl ku YouTube. Subscribe, ring the bell, osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. Tayagala muntu amuyisa mukamwa ke nomuleka ndi era singa gyali singayita endukanokeka isako akenina uyangu mama sanga TV. Laba wajintumye.
ndetedde kano nnyabo. Kati tugenda. Tugende Bulaaya. Gw'omutima ngulabye ogulina. Naye kano. Mutima nze nfiirawo mpaka nga nkoze ogwo omulimu. Nabika oli mukazi mukozi. Nnyo, nze ssebo ndi mukozi. Naye kati olaba ekizibu kye tulina. Kano katono. Kano katono. Omwana batuusa ajja kunsuula eddalo banna. Tusajja kunsuula eddalo. Weetoololamu katono oti. Namunga jjati. Oba yafunye abavubuka. Tusajja kunsuula eddalo. Kukyaloko yakajja. Onoonya omwana olingaangana kati ekibiriiti. Batuusa. Tekawadde kabi, naye ndaba katono nnyo. Siganye ngenda kwongerezaako naye. Singa ofuneyo ekineneneko. Eno yebaddeyo tewali kinene, si nnene. Nange Nina ka TV kokka. Tamwinayo ka fridge. Ekintu ekizitowa, omanyi ogenda linnya ennyonyi, togenda linnya bbaasi. Fridge omukazi ajja kunzita. Omukazi agenda kuddawa. Wanatandikira okulanga, ojja kuba watuuse dda. Nene sikisobola nene. Eyo. Sebo. Oyina bonyamba kati oba tugende ffenna. Kikyoyogerako muwala. Kati okugenda nawe ngenda nawe kola ki? Kunyambako kugisitula. Olina kyoyagala okulinnya ennyonyi si muzanyo. Togera ku makya n'olinnya. Kati sala amagezi gonna oli mukazi. Sala amagezi gonna okulaba nga TV eyo etuuka. Bw'oba owulira oyagala genda. Njagala. Bw'oba owulira oyagala genda. Sala amagezi gonna onoonye ogimpe. Naye bw'oba owulira by'oliko bya sitooli nti zozunga buzunzu ozungirako otomera butomezi g'osanze. Ebyo si byagala. Kati genda onoonye oleete fridge eyo. Oba toyagala ne ka TV ko kaako. Twala. Kano tekagenda kungasa. Kasigaze kanyisobole okwongerezaako ssebo. Tonyiiga ssebo. Nsonyiwa nkunyiizizza nsaba kunsonyiwa. Kangenerete fridge. Ndi mukuyamba buyambi. Yes ssebo. Olala lowooza amangu beera sharp. Beera munakibuga. Beera mbuyabuya. Beera mugezigezi. Kati genda amangu oleete kagundi ka fridge kawe. Kasi. Kano kalimu mmeka? Kampisaawo. Njafunamu ebizike byange bina. Njagula kapoloti eri Arua anansangawa. Oba ekyana kyazungiddwa si kyekimpi. Ekyana kijja kummalako ekyemirembe. Laba ebimuli byange. N'omugamba ebimuli biwemu amazzi. Otuze apima tupime. Oyinza okugamba nti wanaakima amazzi. Laba. Bigenda kukalira wa. Batuusa ajja kunsuula eddalo. Gitanajjano nga nina emirembe gyange. Binga siyomba n'abantu tutaleko. Ne buli omu naakulya ng'olekana lwa mwana. Omwana tutalako okuva ku makya mu kawungezi. Senga giribaleko. Ekkuba eryo liva mu manju oba mu ffumbiro. Komaako. Mbukati olondowooze nti wakabira bebimuli ebyo. Senga nsaba kunsonyiwa naye njagala nkuyongeza ebimuli bino senga. Kakati mbadde nkyabuuza. Eri gy'ova ovaawa. Kubanga lindako senga engatto. Batuuza. Badde soko kyokwana sokulongoseko olinye mbisooto. Totandika kumbuzaabuza. Nkyabuuza eri gy'ova ovaawa. Soko otuleko wansi nsooke nkulongoseeko ebisooto nsobole okuyiwa mu batusasagaana okwenjeera. Mwana ovaawa. Wafuna ku mwenzi kuno akwetayiza oyamba. Wajja ova. Soko otule si kirungi kuyimirira ku muntu mukulu nga mulina kye mwogera kyova laba nkola ki? Njagala otuule senga. Onkole ntya? Onyinyonyole gy'ova. Batuusa. Wansenga. Kati ndeta nkufunire ku mazzi g'okunywa. Esenga simu yevuga kanji kuweereza. Njirapi? Alo? Ajja ndi bulungi.
bulungi oli otya maama ebyo nali nkugambye kanzije kati kanzije tonviirawo ddala wooli kanzije vaako kanzije hey omufunye kyogamba byonna byenagamba abirina gamba alinamu ne ku ssente omukebedde nga ebisaanizo byonna byebyo lwaki toninze ne mmaliriza bye mbaddeko byamangu avaawo mugambe nedda alinde kanninde anninde kanzije tavaawo kanzije mu ddakiika ntono nnyo etava batuusa maliriza awo byobaddeko ebimuli ebyongeremu amazzi bigire naawe ebyo bikazaawo bigire kanzije kankomewo singa senga ngenda bimalira ddala maliriza nebyo ebimuli byongeremu amazzi nange katonda njagalanga gwatatta obwedde nogenda kukola ntya friji ngenda giyisaawa eba mungu wonyambye maama ne waba wamukubira ate nno byanfuna manya mukazi yagala ebyenfuna yinda ebyogeza biki ngano byenjagala byagedde mba mmaze namugamba naaba nga alina nenkyo omukolo ngutegekerawo ono ajja kunkolera ono nga kulindamu yadde nakuobaatedda ali kugwangwa teyavaawo siyinza kutalangwa